Serwadda yagambye bwati bannange enguzi yo enguzi emazeewo eggwanga naye mmwe temufaayo. Katonda tugenda kusaba Katonda yamaliriza mmwe tabazuukusizza. Museveni kye yabawadde kyekyo mmwe kubeebasa. Muleme kumuyimukiramu Serwadda n'ayogerako nogamba era waakiri ayogedde ku nguzi. Enguzi era yereetedde eggwanga lino okubeera nga terikulaakulana. N'amaliriza nga tayogedde ng'abagamba mukwase Katonda. Labayo. Katonda wa Isirayiri akolera nnyo mu Isirayiri ng'esitusi. Katonda wa Isirayiri bw'aba akolera nnyo mu Isirayiri ng'esituse ne yeerwanirira. Lwaki mulowooza nti Katonda wa Isirayiri oba Katonda wammwe ajja bayamba nnyo nga mutudde? Mwe Abayisirayiri ab'omwoyo mukole bwe muti. Mukole Isirayiri byekola, Katonda ajja kuyimirira nammwe. Kubanga Katonda akolagana nnyo n'abantu abayimiridde. Ekyo Serwadda kyabadde alina okukola kubeebasa n'abagamba mulinde Katonda. Kitegeeza bannayuganda ensonga ng'ezo tulina okusitukiramu kubanga era ne Katonda ayamba yeeyambye. Tosobola kutuula n'olowooza nti Katonda anaakulwanira. Mukama Katonda bw'akulaba ng'osituse amanya nti wamma ky'oyagala okyagala kubanga ayagala ekintu kye aba alina okukirwanirira. Mu kukirwanirira Mukama waayingirirawo n'asala omusango nti ani nnyini ky'omutuufu nti be bannayuganda ekintu kyabwe n'abalwanira ne musobola okukyemaanyoolako. Naye bwe mutula ne mugamba Mukama alwane, tajja kulwana kubanga nekyalwanira takimanyi nti oba mubayamba mukyagala. Bannayuganda twebasiddwa obwongo nga tukozesa bannaddiini. Bannaddiini bazanyidde nnyo ku bwongo bwa bannayuganda okubalaga nti akuumye emirembe Mukama gwawuliriramu. Naye ate nga Mukama naye akimanyi bulungi nti ate nze nange nnyamba yeeyamba kubanga tajja kuyamba muntu azinze mikono. Kitegeeza ki? Nti bannayuganda okununula eggwanga lyaffe tetugenda kukoma mu kukolima bukolimi. Tetugenda kwebaka tulowooze nti bunaaki enkya Katonda nga yasazeewo nti obuyinza budde emikono gya bannayuganda. Tulina okulaga nti tubwagala naye n'agamba nti owaayi ke bandaze nti baagala ekintu kyabwe kankwate obuyinza mbubawe. Haji Ssettuba omusomi we tuba tutambudde naye nno. Haji Ssettuba mukubire ku ssimu ye eri 0703 31 39 25. Gw'aba amwetaaze mukubire mubuulire ensonga yo agenda kusomera ku dduwaaze buli kimu ojja kulaba nga kitereera kyokka na kyokka. Siribaleka nga muli helpless. Siribaleka nga muli comfortless. I will comfort you. I will help you. I will be with you. Ekyo yakyogera yakipromisinga era yakikola. Akabonero kaakyo yakakola ne ku musaalaba. Tayinza kutuleka kuzikirira kuggwaawo. Mark my words. Now, UPDF mugirese. UPDF muli luddawa. UPDF muli luddawa wano. Mujje wano. Now, ndudde ngambasaba mbakuta ne bagamba bane munoonyeza omwana gwe bayita Nantongo owa TikTok. Nze siri ku TikTok. Nembegayira bannaye mugambe Nantongo anoonye. Okuva Nantongo lwatanoonyeza ebbanga eryo lyonna. Kati njagala muteeke amaaso amutaginge kati muwulire ebiriwo. Nammwe abawala mwenna ab'enkyukakyuka abali ku social media gundi platforms zonna TikTok ng'oli wa nkyukakyuka, TikTok, Facebook, wonna muwulire ebigambo bye ngenda obbagamba. Muwulire ebigambo bye ngenda obbagamba olwaleero. Nantongo mumunoonye oba mukamuwe kuba munoonyereza ebbanga wano. UPDF we muli. Now tutandise video. Jowe naviridde wano security alerts. Jowe naviridde wano nabadde nakavaawo bwenti nagenza okutuuka okutinkuula ndabe ekiri ku Mpoma satellite kuba nze bwe mba nnyina kyenkola nkintwalira eddakiika 3 ku ssaawa. Ngendo kivaako nsooka genda kulaba oba Museveni avuddeko. Mu Uganda temuli muntu akimanyi bulungi nti Museveni avuddeko leero oba nganze. Kuba ne kakati nyinza okuba nga wenzijidde nga abaddeko nga kati avuddeko.
nze wentambulira kubanga ekiriwo wali tebakinyumiza nkimanyi kati buli lwembaga nina ekintu ekintwalidde obudde nsooka kudda ku mpoma satellite avuddeko oba ku mpoma nasanzeeko kino oluvannyuma lwa taata Bobby owa revolution omuzeeyi oyo okwogera ku BBS Telefina aba BBS Telefina oba Mengo Medias bwe twabakuba ku bino ebyampuuga ne banoonya engeri gye batukomyawo ekyo nayo kibannyonnyola luli ne basalawo ne baleeta jjajja Amini taata wa Bobby ne bamuinterviewinga ne bamugira bulungi ne baseeka bulungi eggulire era ne batukakkanyamu awo naye nga baali batuzannya ka psychology batuzannya ka politics awo bakatuzannya ne kakwatayo ne batuzayo mu covid awatali covid wabula nga baagalamu jjajja Nuupu taata Bobby tusobole ogundi okumulaba tusale omuliro gwe twali tutaddewo ku BBS Telefina ne CBS Abedi yo ne bamuyimiriza yo bamuyimirizaawo nga banoonya engeri gye batukomyawo kubanga febbo nabo yeffe ebirala berimbi Museveni abalimba ffe mmwe ffe ne bwe muneegaana ne bwe bw'abamanyi waguze kiiti ey'emisinde gya Kabaka jangu wano tobulawo Honorable Ssenyonyi NUP Abaganda mujje mbabuulire ekyokukola naye mmwe nno mmwe musaaga wulira ne baleeta muzeeyo oyo ne tukakkanamu era twali tutandise hashtag ya Abe Mukibi must go ne kakkana Abe Mukibi nanywa kutuzi kubanga be bamu BBS CBS kimanya katonyeze 8 chana 8 katonyeze 2 katonyeze 9 byonna byebimwawo kati ne batukakkaniza kujjajja Nuupu ebigambo bye yayogedde Museveni yataddeko Gashumba n'ensereko si mu bubi mu bulungi okumutwalira taata wa Bobby era nekibreakinze nenkiwaako abantu ab'enjawulo okukitambuza nange nekitekayo ku page nembagamba mutambuze message eyo oluvannyuma lw'okulabikira ku interview eyo bamunoonya kubanga bamudiscussinzeeko nga simbo gyatambula aleka abazeeyi abakwasiza ekinyegenyege nabo baagala kubeera nga taata wa Bobby alabika alina ekintu kyazimba Museveni tamugulaako kintu kirala agula ekyo ekiri munda mu ye kiyagula ku mpuuga akulekera obusuuti bwo naye naakugulako kiri so taata wa Bobby mu mugambe essaawa yonna ba agents bajja okumwogereza okumutwala mu State House kubanga yalaze ennyumba etannaggwa n'agamba abachairman babongere ssente ssebo ne bw'onooba oyagala ekkutiya ya ssente bagenda jjukuwa ggwe taata wa Bobby kirimu nsereko kirimu Gashumba Museveni ayagala kulaba ayogereko naawe mu mirembe bwanaabaawo kyakukoze kijja kubeera kyamunda oba onoonywa butu eyo oba onookola biki naye sikukukuba miggo sikukusiba sikukola ki naye ate weebereremu kuba nakuwa security alert nga bakunoonya ku luguudo bajja kukunyigira ku luguudo ekyo tokyerabira eyo security alert nagikuwa ddaluli naawe nkumaze jjajja taata wa Bobby jjajja wange gwe muzeeyi nkumaze kale bajjano we muli wano aba UPDF tukeeredde mu kiyongobero oluvannyuma lwa omwami Brigadier General Stephen Kigundu okufa bagamba yafiiridde mu kinaabiro yafiiridde waka mu kinaabiro mbwabadde mulwadde kati nno muwulire ebiri emabega w'ebisenge by'amakolero ga Waaga kiki ekyasse Stephen Kigundu abadde amyuka akulira Air Force kiki ekyasse Kigundu ani addako twabiguddemu tutya oluvannyuma lwa Kigundu okufa Kayihura ye yaleese ripooti ku mmeeza ng'erimu byonna nga bwawedde era ne bateesa bwe bagenda obikola ebiwandiiko ebigenda okufuluma ku media n'abasawo abagenda okufulumya postmortem report byonna baba briefings byonna byavudde mu State House
nabagamba mujja kuggwaawo naye ffe tetujja kuggwaawo. Uganda tejja kuggwaawo. Nantonga atuuse. Nantongo mumuleete wano. Wulira, ani addako mu fayiro eyo yennyini mwabaddemu mbadi yaddako. Mulimu amannya ag'abantu benzize enjogerako. Mbadi gwe addirira Kiggundu. Katumba Wamala oli wa kusatu. Erweru Samuel Kidingi Dick Olumu nga bwe mbadde nzija mboogerako mujjuka bwe nabagamba nti waliwo ekiri mu Air Force mujjuka lwe nayogera ku Air Force. Naye mwe singa mubadde mumanyi wulira baani abali mu kutta bannamagye Kayihura Museveni Muhoozi Asafu Nyakikulu ne Muhanga Kayanja be bali mu kumalawo bajjeno ba Uganda. Muhanga Kayanja Muhoozi Museveni Kayihura Asafu Nyakikulu gurupe no musajja akulira enkambi y'e Nakasongola gwe bayita Byanyuma. Now Kiggundu yafudde atya? Lwaki Kiggundu yafudde? Batuuza Kiggundu mu meeting gye bamwanjulira ebintu bino wammanga. Okusinziira ku fayiro Kayihura gy'abadde ayina eya Mpoma Satellite. Batuula ku apartment ezisangibwa Entebbe Kitoolo ze bayita oba Arch apartment. We batuuza meeting biri mu fayiro byonna babadde babyogera nga basoma nga babikola nga nze eriiso n'okutunkunkumula. Baziyita eri ARCH pronunciation eri etya? Kakati mmwe munatypinga pronunciation oba munatype bwembuza pronunciation eri ARCH oba ye Arch oba Arch apartments. We batuuza meeting eno. Bino byali byakubaawo before nga Museveni tannaba kukyusa cabinet era nga tannaba kukyusa ba UPDF juzi okusikiza mutabani we okumuwa obwa CDF. Bazita aka ono omwana atayipinze pronunciation walayi. Nawe wulira ne basaba Kiggundu ne bamugamba ayingire mu ddiiru ey'okwewamba. Baagala kwewamba. Ne bamusomera ddiiru engeri gye baagala okwewambamu nga baagala kitandike ne Air Force. Ng'alina okusaddaakayo ennyonyi, ng'alina okusaddaakayo abaana ba Air Force. Bakubibwe, wabeerewo fulakase, eggwanga libeere ku bunkenke, amagye gawambe, nga waliwo abaana ba Air Force abagundi abafudde n'ennyonyi eziba zirugendeddemu nti abajambula bazze okuwamba nga bakozesa Air Force biki bakubiddwa bakwate yaawo be bakutte. Naye nga byonna baagala kugamba nti olukwe luli mu Nuupu, nti olukwe lulukiddwa nga luva mu Nuupu ne luyingira amagye ne luyingira Air Force. Kati mu kulwana awo amagye gawambye. Bakwata abakungu ba Nuupu babakube munda. Bakwata abakungu ba Nuupu babakube munda nga bagenda kukwatiramu abaabwe abagenda okulumiriza aba Nuupu. Jjukira bw'oba okuwamba gavumenti bw'ogiwamba bw'olwanagana nayo n'ogiwamba n'ogijjako obeera hiro. Bw'okwatirwa wakati obeera kulimino. Ekyo mwenna mukimanyi. Bw'ogiwangula obeera freedom fighter nga Museveni bwe yeetuuma freedom fighter kubanga yakiggusa gye kiggukira. Bwe bakukwatira wakati awo obeera kulimino.
kati ngaba omusajja ne babimuliramu ne bamusuubiza nti ddiiru eyo bweggwa obulungi yagenda okubeera CDF wa UPDF nti gwe bagenda okuwoobwa CDF Muhoozi abeere pulezidenti ng'amagye gawambye n'avaawo ng'agenze kukirowoozaako ng'abalaga ddiiru agikkiriza bwe yagenda n'abirowoozaako okuwaayo banne okuwaayo abaana be kuba yakulira brigade ya Air Force brigade ya General Stephen Kigundu n'awulira ennaku okuwaayo abaana be n'awulira ennaku okuyingira mu muzannyo gw'ekisiru n'abaddiza lipooti n'abagamba ekintu kinnemye kubanga enkya bwe kinaabaawo enkya bajja kitegeera balinvunaana ng'omuntu nga wali bwe baali babimuliramu baamugamba nti nno gwe bw'onookikulembera nga gwakirimu omuganda abantu bajja kukyembulesinga mangu bajja kukigira mangu bakikkirize nti wabaddewo ensonga gwe bw'okulembera bwe yagenda n'abirowoozaako n'agaana okukiyingiramu bwe yagaanye okukiyingiramu bo ne bagenda mu maaso n'eddiiru zaabwe ne bagenda mu maaso ne bakola lishafo nga bwe bamubala kubanga yagana n'agamba balinvunaana bajja kunvunaana enkya gavumenti erikyuka ebintu bijja kumanyibwa banvunaane ng'omuntu so ne batandika olukwe olulala olw'okumueliminatinga so ne bakiikya amasasi ne bakitya kati we batyo ne bapenetratinga ne bayingira mu makaage bwe bayingidde mu makaage bakolaganye ne meidi we abadde ayitibwa amannya Namubiru Mmole byenjogera bwe mba nnimba nga meidi we si ye Namubiru Mmole byenjogera byonna nnimba mu ab'amagye abanoonyereza ab'enganda z'omugenzi baani munoonyereza ekyo bw'abanga meidi we si ye Namubiru Mmole nfe era bakayihura ne bawa omuwala oyo byonna byonna ebikola omuwala ye yawadde mukama w'obutwa omuwala bamuyita Namubiru Mmole ate siga emannya ge omuwala munyarwanda lwakuba amanya Oluganda tokolera Museveni nga toliiko mbega tebakikulimba tokolera Museveni nga toliiko mbega either mu ofiisi mu ba escort mu bawala bewawasa mu bantu mu bawala b'oyagala oteekwa okubeerako mbega omuwala bamuyita Namubiru Mmole ye yawadde Kigundu obutwa nga bwo bwakusirikirawo kubanga babadde bamutya nti ayinza okwogera ebintu bino tu waliwo akatu Museveni kaalimu teyeesiga abakulu mu magye nti omusajja ono agenda kuyogerako ne banne era basuubira nti abadde ayina be yabuuliddeko abanene mu magye so ne bamueliminatinga mangu bulijjo mbagamba mujja kuggwaawo naye Uganda tejja kuggwaawo ntutte ebbanga nga mbasisimula nga mbabuulira kubanga ebintu bye bateesa tubiwulira tubimanyi ne mbagamba mmwe UPDF musituka babasajja batono ne bwe musituka SFC mbabuulira muli awo mwewana musirwala busirwazi gwe mukaddi wanga babajjawo nga baleeta abavubuka abato nga gwe bakujjawo nga bakujjawo batono mugenda kuggwaawo ne famire zammwe kati famire ya Kigundu esaanyeewo ngeya Kazini ngeya Nyakayirima ngeya Nobomayombo ngeya Biraaro ngeya Penkosi Kuteesa zonna abo bonna benjogerako ba general ezaabwe ziweddewo eyafande Katongo etandika butandisi okuyitimuka mujja kuggwaawo ne famire zammwe naye Uganda tejja kuggwaawo I repeat era waliwo abakulu mu magye abakimanyiiko be yabadde yabuuliddeko so Lokech Kwisha ne famire ya Kigundu Karuhanga eyali owa Court Marshal bamuwa butwa
Karuhanga family nezigwawo kale mujja kugwawo naye Uganda tejja kugwawo mmwe ne bwe musituka busitusi ne musalako Museveni ne mutabani we ne mubagamba sit down kini ya ulinzi tabako kye mukola kirala kyonna gwe wano nawe wano muba mumaze ne wat musobola okukikola Bayibuli egamba mu Baruumi just kukyusa amagezi gammwe kuba majja matter of turning like this nemukira ku kacha mumugamba tula wansi abasajja bajja bulungi abavubuka nga 7-8 abadumbayo oziti dumbayo ne bayingira mu State House muzeyi bamusanga ali awo ye ne bamugamba muzeyi ovudde ko tukujjeko nagamba naye mwena mu musaga ate government bagijjako bwe batyo namwe muleme kusaaga muje minza nonno mu okunja bya nonno omutima mubadde mugamba muzeyi tukujjeko tula wansi va mu ntebe tula wansi nabagamba banamu namwe ate muleme kusaaga muzeyi tukujjeko ngadala muzeyi bamujjeko waliwo yagamba atya make noise muzeyi tukujjeko. Please people make noise because I don't see my son, I don't see my wife. Make noise muzeyi tukujjeko. Bakyusa bukyusa amagezi gaabwe kubeera amajja bwe ne bamujjako mmwe nkugambye mbadigwe oddako mu fayiro yaabwe mbadigwe namba 2 Katumba wamala oli namba 3 mugenda kugwawo naye UPDF tejja kugwawo Uganda tejja kugwawo ate Abanyarwanda bajja kugenda oba mubajjeeko oba temubajjeeko kati bajjano mutwegatteko bwe munaagaana senga Kigundu yawulira ebigambo byenzize mugamba mumanya binundi gyenjogedde ku Air Force wano mbadde sijogerako wano namubiru mmole yamuse lwaki Museveni ali mu bwangu okujjawo bajjeno ba UPDF Museveni ali mu kubeekengera engeri abaana gye baddukamu ewiiki yokka ewedde abaana abadduse mu barakisi y'e Makenke okusinzira ku ripooti yaabwe abaana abadduse mu barakisi y'e Makenke bawerera ddala abaana okusinzira ku ripooti yafulumye ku lw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 3 gye baleetedde Museveni ng'ennaku z'omwezi 3 ogwokusatu babadde abaana 26 nga balina rank ez'enjawulo nga kuliko ne ba private abasooka wansi wabula ripooti egamba nti balabika beesoze eggwanga lya Tanzania kati Museveni asuubira okubanga mulimu bajjeno abamukoleramu abali mu kukikola kati mweyo saga eyo nalumanya ne saalumanya ekibobbo kiri mu nnyumba genda okinone kiri mu nnyumba kale jangu eno kiri mu nnyumba jangu eri mu nnyumba kale muddeeyo kiri mu nnyumba abaana bongera kubula naye naalumanya ne saalumanya kubanga bajjeno mugaanya okusituka abaana kabeekolere ku nsonga zaabwe abaana kabeekolere ku nsonga zaabwe kati mwe Museveni abamalewo famire ya Kigundu Stephen Kigundu ekyo kyemuwulira kye twawulira nga Frank afudde Kigundu n'asirika Kigundu yafa olunaku lwe batta Frank naye n'atamanya kati ate waliyo afudde omulala mbadi ofudde leero lwe basse Stephen Kigundu loke ekyo olwaleero lwofudde naye era nga wafa olunaku lwe batta Frank Senteza wafa olunaku lwe watta abeekaseese anti munnange abaana ba Nuupu be babi be bagira kakati bo be bafa
ayina ekibuuzaabuuzo iyo pdf mukiwulidde nkugambye genda onoonye bw'aba tabadde n'omukozi gwe bayita namubiru mmole nve ku intaneti eyo fayiro Kayihura yagireese n'agiteeka ku mmeeza nannyonnyola olugendo lunanga bwe luwedde nga baserebuleetinga Kiggundu okuvaawo naye information gye bamutidde yino wano ate eri mu buwandiike